Singa sikufaayo nnyo eri abantu ba Buganda n'okubaagaliza ebirungi singa nange sibinoonya. Naye kintwalira akadde kanene nnyo, kitwala mutawaana munene okubaako bye nnoonya ne mbalagira ne mbasomesa. Olwaleero ndi ku ngabo ya Kawumpuli era nga ngenda kugikulaga eno gye bayita engabo ya Kawumpuli. Abaganda bagezi nnyo. Abantu babeera n'ebintu ebibakuuma ebibagadinga mu maka gaabwe okubeera nga tebatomerwatomerwa byokoola. Kati kino ky'osimba mu maka go n'obeera nga totomerwa byokoola. Bino simanyi bakusindikidde majiini, simanyanga bidandi, simanyanga mayembe, n'ebyokoola ebirala. Egyo gye bayita engabo ya Kawumpuli, abamu bagiyita engabo ya Kabaka. Era ne Kawumpuli abamu bamuyita Kabaka, naye nga eyo y'engabo ya Kawumpuli ekuyamba okwetangira ebintu ebisindike. Oli ayinza okusindikira munne amayembe. Olaba bwe gasindikibwa ne gajja mu maka awaasimbwa eno engabo ya Kawumpuli, tegasobola kukukolako kabi konna, obeera ogatangidde. N'olwekyo gisimbe. Gogenderera nnyo era kigenderera olabe amaka amaganda agasinga ekintu kino ojja kukisangamu abamu tebamanyi naye bakiyita. Naye nga lyeryo ng'emakulu gaakyo engabo. Era nga bw'omanyi engabo ogiteekawo bwe bakasuka effumu ng'oteekawo engabo, ng'effumu likuba ku ngabo terisobola kukola ki? Kukuyingira mu mubiri, kukufumita oba kukukolako bulabe. Kakati Abaganda kyekyabasimbisanga engabo ya Kawumpuli okusingira ddala mu maka gaabwe. Naye nga n'ekirala kye njagala okubategeeza, ensaano gye tujja mu kintu kino, ensaano yaakyo osala n'okyanika ne kikala n'osekula n'ojjamu ensaano. Ensaano yaakyo ewonya obulwadde obwa entunnunsi oba zimuyita pressure, birwadde ebyo, sukaali. Kati ensaano eyo omamirira ensaano eyo ku mazzi agookya n'onywa. Naye kuliko amaggwa era nga bw'ogalaba okyegendereza bwe kityo bwe kyakula. Eyo gye bayita engabo ya Kawumpuli oba engabo engabo ya Kabaka, abamu nga bagiyita, naye nga engabo ya Kawumpuli yeeyo. Kale ndowooza ne bwe nkomako awo ekyokuyiga okifunye. Mbaagaliza ekiseera ekirungi. Nsigadde nze musisi Bossa Geoffrey Nabusiro, nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo, munyogwavu atalina mazzi talya. Ndisaava kubanga ndi mwana wa Bambejja, omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa wa Lukaluwoomya, okwetoloola Ssengendo na bulamu. Nkuwadde ekikolo n'eddagala oba kaŋŋambe nkuwadde embuzi n'omuguwa. Ku luno tolina kyojja kwekwasa, tootome, weeyoloole otyatyale butyatyazi. Bagamba enju y'omu nnungi okuba ennoga akalanga. Naawe ennoga oyisa kuli kalanga wamma. Nange kankomeko wano kangalamire kubanga agalamidde tabula gwatta, emmanvu etta embaala. Bino mbiteere wano kubanga munnange omuti guta malagala gaagwo oba amakoola. Engabo ogitegedde ate era ogiyize n'obukulu bwayo mu maka g'Omuganda. Kaŋŋambe kimu nti nno Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nsigale nze mu Nabusiro nga bulijjo, abaagaliza ebirungi.